Bangi abanyumirwa akanyomero ka Zungulu mawulire gaffe ag'essaawa embuli lwakutaano naye nga nnyini ddoboozi eriba emabega w'ebifaananyi ebyo tebamukubangako kya mu lubaale. Ayogerera Zungulu oyo ye Ivan Kyeyune. Ono tumusanze wuwe ng'anyiga biwundu oluvannyuma lw'okusanjagibwa abazigu abagambibwa okwekobaana n'owa boda eyali amuzze ewuwe mu kiro ekyakeesa olw'omukaaga oluwedde. Ono yali ava Ntinda ng'adda Namugongo gy'asula. Nga ngamba 15 nga nninnya. Nasooka namubuuza olina helmet nti nedda. Namba budde bugenze kaŋŋende javuga mpola. Boda gye yalinnya yatandika okugyekengera bwe yalaba ng'ekyusizza ekkubo ly'amanyiridde. Tutuuka ku ka junction ka Kiwaatule Kyambogo. Wa boda yakwata kkubo ly'ekyemmange lya Kyambogo. Era ku picha okwo ne mubuuza lwaki tuyise eno nga Kiwaatule taliiko jjaamu. Nangamba nedda waliyo ekkubo era erigatta ku rawundi y'ennaali ate eno waba kumpi. Onnange olumbe nga lulinga olumpita. Oluvannyuma baasanga pikipiki endala eyabawondera. Ne tugiyitako musajja ne yeeyogezaawo. Bano babeekengedde ki? Manyi ennaku zino enkulu nazo tezitera kuba nnyangu. Saamunyega. Ngenda okulaba tuyingidde ekikuubo. Ko ye kale bw'oba weekengedde kankyuke tudde ku kkubo ly'ogamba. Musekenzi ntono nnyo piki ey'okubiri n'etuuka ng'eweesa abantu babiri. Era nga bwe yateebereza abapikipiki abaabawondera baamwaŋŋanga okusaanyaawo obulamu bwe. Omusajja n'abuuka ku piki nga nange mutunuulidde amaaso gamufokasinzeeko n'agalula ekintu saakyetegereza. Katonda naŋŋamba mufunze ne muyingiramu n'agalula ekintu n'antema omukono ne munyweza ne tusirituka ne tugwa. Obwongo ne buŋŋamba mutte nga bali tebannajja mu butikitiki butono bwe namuta n'enziruka n'enkonkona geeti. Geeti bwe ngikonkona ndowooza ekikomero ekyo kirimu embwa nnyingi, embwa zaaboggola nnyo. Agasajja ne gadduka ne gagenda. Yalaaja n'okuyambibwa nga teri ayamba nga baalaajanira naye bamwekengera. Omusajja yajja ku geeti munda eri nga nze ndi bweru. Ne mugamba abasajja bantemula, abasajja bantemye ndi mu kubulidinga. Nziguliro nnyambe n'agamba no genda okonkone ewalala. Opposite n'eyo geeti waliwo apartments nnyingi. Abantu baavaayo ne bayimirira waggulu ku balkoni ndoza baali babiri. N'entandika okuwogera nga bwe mpawuganira mujje munyambe. Oluvannyuma aliko mmotoka ya Uber yali eriko beereese gye yagoberera n'ayingira nayo mu kikomera n'afuna obuyambi. Ne mbayimirira mu maaso mu mataala g'emmotoka ne mbalaga ng'ekinyama kinene kiyise bwe kiti ng'omusaayi gufuuwa. Ne mbagamba abasajja bantemye nze Kyeyune nze biki ne nnyonnyolako buli kimu abasajja baagaana. Ne nyingirira ku mmotoka ku mpaka. Mwalimu abasajja abakuumi. Ne baŋŋamba fuluma ku mpaka neŋŋaana ne bagamba nti wano sivaawo bantemedde ebweru kati mwe ne bwe munzitira mu kikomera wano munda. It is better. Kati nakozinga commotion mungi nga ndaba ngenda ku bleedinga mponye ejjambiya ate ngenda kufa ng'abantu bannina baganyi buganyi kunneesiga. Omusajja n'agamba banne nti ono baamutemye ffenna tumutya kanyama bulala bwe muba nga mbakubidde mujje nga muwera tumutwale mu ddwaliro. Gye yayingira tutegeddeko nti yali hositero y'abayizi b'e Kyambogo emanyiddwa nga Bavana era mmotoka eyamutaasa yali ekomezaawo bayizi. N'abatuuze mu kitundu kino bagamba ekifo kino kyafuuka kya bulabe era abantu bangi babbibwa n'okutuusibwako obulabe mu ngeri y'emu ng'eya Kyeyune. Kubaana waliwo omuwala asulawo akola ali ku Sky naye yalinnya boda ku ssaawa 4 okuva ku Sky ajje wano kati wa boda yamugirako wano ensawo n'amuteekako akambe wano ku bulago. Wabula amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weesigire ategeezezza nti obutemu buno bwandibanga bukomyewo bukomi kuba bubadde bwamalibwawo mu kitundu kino. Tukolere twafunya nnyo alipoota bwe zityo era nga bwe ziba zibaddewo ziba zeesudde ebbanga ziri isolated. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.